Bassebo ne bannyabo, ekiwola bakikwasa ngalo, eddiba ly'engo Abaganda balyesiba mu kiwato. Abaganda be bamu bagereesa ne bagamba nti natte, baali bagereesa kutte eddene, natte eryawuumanga, buligwa wansi n'abato balituula mu mayembe. Bassebo ne bannyabo, nze ekyekulumbaza sikirya, effampewo ndi wannyinimu. Omukazi ow'entatankiriza yaliisa bba ku mwaka amangu. Baabuweyo omukazi ow'endabirirwa, ebbugga ayolekedde okulya essabe. Nze Kanoonya Juma omulangira ow'ebukerekere, neddira emmamba Kakobozi akabbiro Ggongolo Nakawuka, nzaalwa baalugave Abamalanga abava mu ssiga ly'omutaka Ggere Emalanga Ssese. Bakadde bange, gwe wenna ayagala okumanya ku byafaayo bya Buganda, ku nnono za Buganda, ku buwangwa bw'Abaganda, weeyuna akasanduuke kange oba kye muyita inbox eya WhatsApp, nkusomese ku bintu ebyo. Ne mu ssomero gy'otwala omwana osasulayo school fees, gwe weesigamye ku ki okugamba nti ojja kujja osomere ku bwereere? Omulembe gwalongookamu gwa social media. Tukusomesa buli omu esimu ali n'asobola okumanya ku byafaayo ku nnono ku lulimi Oluganda n'ebigwa mu kkowe eryo. Abazungu bwe baalaba nti Buganda ggwanga kkulu nnyo, baadibya obulombolombo n'empisa za Buganda okuba nga tebabisomesa baana mu masomero. Katonda mulungi, ku mulembe guno gwe tufunidde emikutu emigattabantu, buli muntu asomera mu kasanduuke ke. Wabula ojja kuyita kasaalaba 25 751 47 tujja kuba nkwatanye okufaananako ebyalo Kalambi n'Ebbira, nandi kitugenda kuba bamulirwano okufaananako ebizinga Bbuvu ne Lulamba. Bassebo ne bannyabo, kambayiira akanyama akabisi muwute ku tuzzi. Ntuuse ne magezi g'Abaganda. Magezi g'Abaganda olwaleero akutuusiddwako Reverend Father Ben Lutaya Nsibambi okuva mu ggwanga erya Bungereza. Wuliriza, Abaganda baali bagezi, nja kyogera nnyo nti baali bagezi kuba Abaganda b'ennaku zino mutusobedde, naddala abasinga obungi oba mmwe Baganda Ggere abayambala amannya g'Abaganda okuvumisa Abaganda mutwogezzaako bingi, kubanga omulya mmamba ab'omu n'avumaganya ekika. Abaganda Ggere abaava mu mawanga ne bafuuka Abaganda batwogezzaako nnyo, ne batuuka okuggyawo kiri nti Abaganda baali bagezi naye nga be batuvumaganyizza nga bo. Wuliriza, Omuganda ensolo bwe yafa, katugambe ente ng'efiiridde mu lutalo olw'okuzaala, ensolo eyo baagiryanga, naye abasajja be beggweranga ennyama eyo. Abakyala Abaganda n'abawala abatannafumbirwa tebayinzanga kulya nsolo eyo, ente efiiridde mu lutalo olwo. Naye abasajja bba Abaganda babagereesaako n'olugero olugamba nti kimwa kitoole, amakulu nti ekimu ekyetoolatoola ng'omusajja alya ebbumba, kubanga ebbumba lyalibwangako bakazi bokka. Kati njagala okutegeeza tebaalyanga nsolo eyo enkazi efudde mu lutalo lw'okuzaala, yalibwangako basajja ne badda eri ku kyoto ne balya emisiteejo, kubanga baabangamu ak'obuntu akagamba nti ensolo eno efiiridde mu lutalo nga ffe abakyala. Ffenna tuli bakyala tujja kuzaala, n'omwana atannazaala ajja tuuka ekiseera azaale. Baalinanga okuwanuuza nti ensolo eyo esobola okululumira abakyala abo abagiriddeko, nabo ne bafa nga bazaala, kubanga bafunye essanyu okulya, kubanga ensolo wadde eba nsolo naye egwa mu kiti kya bukazi oba kya bukyala. Kale nno tebayinzanga kugiryanga wabula okuggyako abasajja abatazaala. Osanga oli yeeyita Omuganda ensolo ng'enti banne eyafudde ezaala najja n'agirya. Beba abatuvumaganyisa okutufuula nti bano Abaganda tebategeera, so yayambala linnya lya Baganda tabanga ku Baganda. Buli Muganda yenna akola ebitakwatagana na Baganda oyo yayambala linnya lyaffe n'atwerimbikamu, naye Omuganda okuva edda nedda mutegeevu emirundi 10 ku 10.
Zekanoonya Juma omulangira w'e Bukerekere.